Amannya gagadala bwana. Katejira David. Katejira. Ni musajja Munyankole. Bulijjo oli Munyankole murasi. Avaamu naye nga nali Munyankole. Wasemuka Munyankole? Nodda mubaki? Andi mu Rasta kati. Wafuka mu Rasta? Abarasta be baliwa? Abarasta be bano sina ddiini nga nzikiriza Katonda. Abarasta bakkiriza Katonda omu oli God Allah ja yoyo. Kati oli Murasta? Ni Murasta. Kiki awula Murasta ku Musiraamu, ku Mulokole, ku Mukatoliki? Omusiraamu takkiriza mu Yesu ng'omulokozi. Then omulokozi abakkiriza mu Yesu tebakkiriza Muhammad. Ng'ate bonna baali bantu bayebba Katonda. Kati abo ffe tubasukkako ne tugamba bonna bandi babatuufu. Tetumanyi oba baali bakyamu oba baali batuufu. Ekikulu nti bonna baali ba muntu omu Katonda. Bikomerekereza wa Allah God Katonda. Mu music wayingira na linnya ki? Nayingira na DJ Ziggy, nayingira nnyo okubeera nga ggwe. DJ Ziggy? Okuwanga ebidongo? Nakubanga ebidongo Bariki Bashiru babeeranga bagenze oba kukwawula eyo nga nze bandekera ka laptop nga nkubamu kati nga bagamba oyo DJ ki abasajja bakwabulanga ba DJ temwemanyi naye wakwabulako nga DJ ate nabifunamu nali si professional okyosodde okuva ku DJ Ziggy okuzza ku Rush Ziggy yankuba oluyimba eno mike dda nga sinaba nakumanyikibwa webale buli omu nagamba oleese ssebo oleese neŋŋamba ate nkoze eki bugwekaana kati oleese Ziggy eno mike ngamba nempulira nga kinyigiriza wengendera mu maaso ne DJ Ziggy mbanga akopioli ng'ate ono nze nali already ndi mu Uganda ng'oli ali TZ kituufu kati bwenagenda mu studio ewa Tabula Tabula eno mu town gyenkwenu bagamba gwe mu town bakuyita Rasta then oluyimba olwo nalukola ne Divo kati ali mu Africa Rude Boy Divo nangamba kati oyo gwolaba bamuyita Ragadi kati naawe weyite Rasta D engeri gyolina David ate kiba kikwane ngamba kale bantuumirawo mu studio lwaluyimba lwali lugenda okuggwa kuba naye njagala nnyo oluyimba lwange lufulume nga mulimu erinnya lyange kati asite oluyimba bakwatako baluyitamu omuziki ebiyimba byadde ebyo byatusiranya olimba ebyatusiranya ova mu studio ne bagamba oleese jjajja n'ogamba wangi oleese kumbe akujubisa oyongeramu ssente n'oyongeramu ssente olwo nga nnyimba Lunyankole olyayimba Lunyankole nga mulina dijjani yali ayimba Lunyankole yayimba 00 gende oyo Daniyo naye nga abo balina ku ssente nga ffe tuli bubi nnyo kiki ogamba mwali bubi mwali temufuna nali sirina ssente nga ebiseera ebyo naawe bimanyi nga okukuba akayimba balina bakulabe bamanye nti ono yakakubye so n'okuyingira mu kirabu ebiseera ebyo nga osooka kusasula sinakindi okyali muto tojja kuyingira kituufu nga ba DJ Daniel bariki bakikuba kati nesibanga nnyo ku Rick ne Shiro oyo ng'oluusi mukwatirako baaga ne tuyingira n'embeera mabega wa gundi obuwala nga bumufuwa ne ngamba kyaka obuwala obwo bwakulumanga nnyo ebiseera ebyo tebafuna ssente era byali byakwemulisa bwemulisi n'akasala ka boosi wa bbaala oba kiraabu kati okyusa odda ku Rashidi luyimba ki olurecognizinga Rashidi lwogamba singa si oluyimba olwo singa era nkyalinga bwe nali neetetenkanya yali musege sente nga ntono nga nfunyawo girlfriend alina lubuto lutonotono tugenze ku Lido tuuka ku Lido kati nganza ayagala kubeera serebu naye nga sinaba kubeera serebu sina kindaga nti bamanye bakole ki tuuka ku Lido nsanga mwami Sali Bebe alina amwefasadde emirundi n'emirundi ng'amanyi ng'omuntu ayagala music ayagala omutawaanya kati nansporting n'agamba babayita basumbuye n'agamba jangu nzija n'agamba story kyako kawala kamukyala wange ono n'omugamba nanga kampitire nga sina mugamba nti ate mukyala wange mbawefiriza omukisa guli okwogera ne Bebe ebiseera nga mukyala wange omanyi Bebe akuyita ayagala kubuuzaako omukyala bwatuuka agamba ate kati oli ebba wange kati ate nalina etteeka yange nti bwe mba ngenda ku beach olina okwambala bumpi saati kamera eza TV bwe zijja kukuba ekifaananyi nja kubaawo nange nvimbire ku ggwe sabula embaga
kati we wava oluyimba musege kati yaddamu nampita nagaa buli kasege konna kako kati nga amaze okyogera tukyali awo ngenda okulaba kamera ng'entunudde mu bwezi batereeza balinga abankuba ebifaananyi ntandika bino ngenda okulaba kamera gaagwe fala vaayo kumbe afokasinze bebe mabega wange ngamba yerinnya yalina sente mitaano ya minisita yagala mukyala wange navaawo nga ndi munyiivu omukazi wadda naye adda naye kati bebe ningena nga ndi munyiivu naye namusaba kolabu nanga nsooka enjiga okuyimba byonna nabipayiringa bwenti bebe ebiseera ebyo nga tuyimbira ku Katalina eyo ntinda ng'alina kannaiti awo affe tuuluka ku ssomero n'okozesa transport wankeera wali n'obugatawo n'ebigere wali esomera wa Gitandi kati bwetuukayo bebe yali ayagala nnyo rege ebiseera bya bashment kulwawo nga bayimba nnyo rege kati nga njagala nnyo okumusanyusa okumulaga nti manyi okuyimba asobole okumpa kolabu nenfuluma riddo nga njagenda mu kilabu mu studio nkube rege evuma bebe kubanga yavumanga bebe ba good life baani bonna bavaayo kati ngamba guno omukisa sijja kukola kigufiibwa kanvume embu eno kati ate studio ze Kampala nga bei kaasi nga sirina sente kati bara mudoni baramu yalina filimi z'akayimba bakali kakasaasiri kyusanga ako nabuuliza bulungi bagaa yeyalukuba nengamba ate kisoboka oba yeyalukuba kangende ng'omuntu wewaffe mbalala tajja kunseera otuuka mu studio nga ndaga waaka nga ngamba omanyirira bebe mwana trash byoyogera kuba akayimba ndi ku reggaeton movement ngotegeeza kinaga promoting reggaeton ate ye yaliko biseera yaliko nga kati reggaeton muyimba nti anagamba reggae boyongeza pitch eba reggaeton kitofu n'enkuba ya beats nga nangamba nali nganye nava n'ekyange Kampala kyenjagala okukola inda omuntu alimbalala mu wagenda mu Mbalala yali akyalimbalala muntu ngenze mu kyalo Mbalala town wadde ate nvudde Kampala ne idea yange atayagala gikyusa obudde sente nengamba kati nangamba yimba chorus nze byaba bindekere teyakkiriza kuwuliriza byakuba n'ateeka headphone ku mutwe yagenda okujja headphone ku mutwe kuteeka wansi n'agamba beat yiyo kubanga ayimbamu owulire namugamba bugambi toyongeramu nga mpulira ddala kyakubye kyekyo kyenyini kyekituufu biri nembyerabira kati ate vaasi nalina bbiri eyalinga intro wamukyalo okwambala mini demberi already yaliwo nga njogera ku kiri ekyaliwo eri mulido okwemyusa nakireeta ongulu nga bumanyi kati nangamba fuluma genda mu motoka yo yiya vaasi eddako kyokka nga teyina okudda Kampala ng'alina okuyiya vaasi awo oba naloota ntya kavaasi akasinga okunyuma bino si birowoozo byange kyanzijira nga ndaba ku TV Medinsereko yali ejjangako omusango ng'aleesa abavuma gavumenti ebisinga akasenga nagamba banaye byemuwuliriza si birowoozo bya TV eno oba bya radio eno wabula bya muntu si kinnoomu kati ate oluusi ekigambo omusege naye sinaba kumanya nnyo Oluganda okuliyiga bulungi nga oluusi kimbulikira ngaawe mulooba nkufuna kati nendeeta waako bino si birowoozo byange bantu mempitire mu kayimba kange gugoyita omusege oyo omukyala wange alyakuzange era lwebiriizi lwange kasita natuuka awo ebigambo byajja nebijja nenkwata akasimu nembikoodinga nema okwerabira nenumba studio balamu nakuba mu ngalo nagamba tomanyi kyokoze kyonkoledde nga nze nemugaba kiki nagamba ngenda kukola sente nakuoliyimba waddeyo ndolunonanga amatisalinze oba wajjagala mwakubirawo awo amanyi nnyo mwana wa bishop oyo amanyi nnyo akuba nagamba gwasigadde twaliko dakiika 4 kati nenda banga oluyimba bulijjo Kampala bendowooza abamanyi batukutwala ne wiiki nakimugamba omanyi mixing olulo mpa amaloboozi mpa biiti mpa backups numbe Kampala bwentuuka nga mbikwasa DJ Rick nagamba olwabbala mu bulungi naye backup zabulamu ebirala ebigambo mpwira oyimba Lunyankole ne bantereeza amatiranyo yafumba ne waka wange akagamba okozirikya nali nyimba birala bakanzizaamu emirundi n'emirundi DJ Rick yanyamba nnyo awo ekapaloze mu studio ki twali ku Fruit Loops computer Rick
Adobe Audition kisenge kya Ninja Ricky manyino no Spin Master oyo nyine yatwava wala nnyo era yanjagalisa nnyo n'okuyimba reggae ayagala nnyo reggae lwakubanga nga music gwoba oyagala nga bwe DJ ye ayagala nnyo reggae akayimba nenga wa Ricky yasooka kuŋŋamba tosooka katambuza kampeeko omwezi gumu nenkamuwa nekatambula mu mpolampola sina video kati nange nga ngenda naka CD kwensanga abasala CD mpaayo kati eddoboozi yange ndowooza lifaanana lya Michael oba Michael yanfaanana oba nze mufaanana kati nga DJ mwagamba ngeri gyotalina linnya ddene akayimba ako kagabe nga aka Michael sabula embaga kati nga mugamba Michael yalesa akalala nosooka okawulirize kati wano wenagamba Razidi bali bamanyi kigambo kintu kiri awo nga Michael yakiyimbye nebateekamu DJ Michael kati Michael bamanyi kayimba kamukomuko kambaga tekalina we kagenda kali awo nebamanya nti aleese nekatambulira ku linnya lya Michael katambula kale ate awo Volts weyagira Kibuye Volts weyajja negamba olina okuyimba ogenda kuyimba n'abayimbi abalala abatulumani waliwo reggaeton competitions namba abatulumani alina muwe waliwo n'omusajja omulala yafuba Bin Venture kati Bin Venture gwe nali manyi asobola okumbatolinga mu reggaeton kubanga wano mu kubonaabona wano nalina kulamu wakamungi waba Jamaican nakulamu wakamungi nga freestyle tosobola kunsobola olimba nga Ragadi gwe nali ndabalabamu naye nga ate ebigambo ebisinga bimeketa n'otabiwulira leero Rashidi nze mbaddagala otuwemu ku ssaabu twekwezo lyrics ze mwakyankalanyizanga ebiyimba byojjukira ebyaba Jamaica kubire mu freestyle wano line ne zibanga 5 oba luyimba ki waliwo Paniprinter Potdisia Mada Shiroti kati ekizibu ky'ebiyimba ebyo okumanya nti nali mbimanyi nnyo Champion Buju Band oluyimba nga lumu oluyimba olwange nga lumu ng'ogattamu nyimanyi bw'oba oluwuliriza osobola n'okumpita w'emyaka 9 kubanga abajamaica bo bakabi ekituufu kubanga mpuliriza luyimba lwa Jamaica nenzija mu message mpuliriza ninzija mu message okusikwayita copy and paste okucupola ennyimba sikweko nze kyemanyi ku music gwemanyi omutono teriyo code zibakazuula mu nnaku zino fena tuyimbira mu codes ezimu keyboard tekiwukanga abazizimba bebazimba ku mukazi bwe muyimba ku kapale yayimba kafeesi mwe nayimba obugatto mwe nayimba empisa naye nga code zonna tezikati okumanya idea eri gyakozeseza gwe n'olegira kubanga abayimbi era fena tuyimba naye waliwo ekyenjawulo ekijja nti oyimbye ku mukazi mu ngeri ki oyimbye ku kintu mu ngeri ki byonna babiyimbako naye engeri gyokireeseemu n'okiraga mu bantu obupya bwakyo kati nalabanga omukisa guzze guvudde waku mukyala wange negudde ewa Bebe negugenda ku Ricky negubunira Kampala Uganda ndokuira ate Dubai obusimu babukuba otegera ddi wano mu Uganda nti Musege luyimba lwamaanyi nnyo after 2 years 1 year nga sinakuba ndakola video omwaka omulala nga nkoze video bwe twatandika okukyaka nentandika okuyimbira bwereere ng'ate nalina okusooka okumanya nti efuuse bizinesi ebyokweraga bivuddewo wali tonakimanya wenzijukira waliwo show ya ekitobero awo wansi Patrick yankubira esimu nagajjangu oyimbe nga olwo yampandiisa era kupeera olwo nyinawo $1.5 nga zesimanyi nangamba jangu bakubeeraga numba alaali ate ku mulyango awo kiri kite nagamba bwoli serebu kiri kiriya kumpita serebu ate nga waliwo nanosasulwa nga nze ngenze nina okusasula kuba nkimanyi oluusi abali ku mulyango tebamumanyi naye nga olumba oluusi balumanyi bamumanyi naye ngaogenda na fee eri natuuka ku mulyango emotoka nga ogiteekako Razidi bakamyo ne bateekako namba plate tuwandikako n'ebirangi wayi ndaba omulyango bagugudde nga nze mpiseewo tuuka eri backstage nyingidde nagamba kati gwe tuwulira wali gamba tunayimba mu ssebo bakusasudde wekolinenga mbatandi nekola bampadde akakadde nga nze ndoza bakawadde bagamba 5 tobanja
yes jamu kumwogera aga atano tobanje nga atano tobanje natuka wakana yuka ne ndyoka amanya nti kali kamu kitundu kyali ategeeza kubanga yasinga sajjera yali bali ajazitwala naga signing wanyamba katuwe navaayo eyo so unamanyira nti kivudde mu stage yakweraga kugira ki kati business seera ebyo ba DJ baba balinayo busho bakuwa 5 mukwano gwo abategese DJ ategese ne MTN naye kuyita onoonyako mukwano gwo olusa akwaddeyo deposit DJ ategese kyaliwo wadalu kuba gwoba ofudde kati MTN naye kuyita ngekuwa 5 kati awo waba abaga abazimu abayimbi beeraga ati beeraga abasinga obeera mu situation bwotyo osobola kutunula gyova newaka kyoleseeyo nenki ekigenda okubaawo nogamba MTN ebeera yiyale DJ tutuukayo nanyinyonyola nti biganye kituufu mukwano gwange nsobola kumuddiza ne bamukuba obutebe oluusi ne babwasa naye nga munyonyodde kirabbira benkya ogende wa MTN abo batandika amagundi ate katajja musoozi bwe bityo. Okay, oluyimba olwo we lwaggwerako wali olinawo ennyimba endala mmeka? Wano nga nkoze Musege nogamba Musege nga tanaba kuggwako bana munalaba nga akubye nga mutima guteredde nti eyo beat n'enkuba ye njagadde egwa mu code flow yange gyenyimbiramu bulijjo awo nga Musege tanakwata nenkuba full time lover nenkuba twakoowa kituufu nenkubawo Jajja Kasada reggae nenkubawo mbeere noono zonna reggaeton ezantaasanga okuba yayi bonna ne balyoka babivaamu kati najja nga nkolayo ka video kamu nga bano ba DJ bakyali bange nga bonna bagenda bagamba kati tokola video lindako kuba kano okola video kali kajja genda kati kwegamba ennyimba zonna zaali za mu kiseera kyekimu naye nga release nasooka lulemera wasokanga gaba audio nga ngaba audio ate ebiseera ebyo ngitandise kuggwako market nga tuvudde mu biseera bya Palm Awards nga zitusiranye nnyo wano nga tokyajjawo ng'osiiba mu byalo oyimbira bwerere ng'oyimbira onoonya miliyoni emu n'akakopo bakulabe ku TV kyokka ng'obeera mu Kampala oyimba Lunyankole egamba emisirane gyali biseera ebyo mingi. Otegera otya industry eno amazima gaayo oba obukyamu bwayo ebbanga lyomaze nga ogirimu? Amazima gaayo nagategeera nga negombanga nnyo Chameleone nga njagala nnyo Chameleone eyamunjagaliza ennyo ye Bebe kuba nalaba nga bafuuka rivals awo ate Bebe simwagala kubaki nenjagala nnyo ate nzire ewa Chameleone naye ate bwe natuuka ewa Chameleone nga message eri egamba Firebase bambwa kati ba Firebase bambwa ate nga babanjo man ba Mickey Wine bwe tubeera nga gwe wali okwata kati nzi ndi wa Kwentebe Road kati Chameleone na mwangu okufuna kati ate babanjo bagundi bwe tubeera ne twekubalaga ne bakenzo ne tufunayo emitwalo 5 awo 2-3 naye nga wa Chameleone ye mugenda kusono oyimbira crowd nene n'ova nga bagamba oli wakabi naye nga tokola tofunye naye nga wa Chameleone oyigirayo art ey'okuyimba kati ate nenga kangende mu Firebase ate Firebase yo raga ate music wa raga wa Uganda tabaamu codes toyimba code flow bya track ene tuku abaliyo bonna nga bayimba style eyo etanyumisa ku show omuntu ayinamu ku magezi oba azokulaba amanyi music gwatasobola kuwuliriza bintu byakwogana yo popopopopopopo ng'atenze njagala nnyo okuyimba omuntu agambe hey ayimbe bulungi ne producer akikoze bulungi kati nembeerayo neŋŋamba awa Bebe sijja genda kubanga oyo yagaana ewa Chameleone njamuwanga respect amanyi okuyimba mwegomba then Firebase tujja kubeera nga tutambula nabo naye nga sijja kubeera mu Firebase kati ngaawe ngamba nti Chameleone alina show nga tugenda oli bwankubira jangu Bobby nga tugenda gusimbirako okusondooza Bebe Cool kubanga kikyagaana twesangamu ku stage yali Battle of the Champions ng'oli ku side yani? Naye ku side ya Firebase kubanga nzikira
njikira bagamba abatandise basooka upcoming bagamba aba established abali mu Firebase batandike nenvayo nga wa Firebase kuba kamera zaali nyingi ne promotion yali nyinga mungi kati atenze nga namanyire okuyimbira ku instrumental no yimba kyewalekayo kubanga olimba tesobola kuba lwadakiika 15 kati genava ku stage kamie nagamba atumezimayo nga magati amasima wanga magati akakanyangole kayimbira bwa si wange mukawadde meka nengamba kyali kinene okubeera nti kusonga eyo abanene bakwogerako awo nembeera ddala confidence nembeera focus to music naye nga ate nalina bizinesi zange zino nangendako Dubai nesuulayo obusimu nenjiyayiya okuyimba tekwazikola bulungi kwanyanyanya bizinesi zo ate nga okuyimba sikwekulimu sente nyingi njagala kumanya nga gwe watandise ogamba oli musajja munyankole newankubadde webavaayo ekyobutabeerayo tekikujja mu kale kyayo era wali ofunyeeko ebirungi mu music ng'omuyimbi olw'okuba oli munyankole ng'omuyimbi okufuna ebirungi mu music bingi olw'okuba oli munyankole nogamba nti kino nkifunye lwa tribe yange ekyewuunyisa tulina ekikwate fe abantu ababeera tulina endowooza nti abanyankole balina ebyobugagga oba bakozi ba ssente balina ssente n'okuba nti mwe mulina omukisa okuba nti mulina omukulu w'eggwanga so wobanga olina ekintu kyolwanirira ngaolina space we bakulabira abagagga bangi abanyankole basobola okulaba nebagamba oyo waffe oyo katumuyambe ng'owaffe bali bakuyambeko mu ngeri eyo kati ekyewuunyisa ekyandeetera okuyimba mu Luganda tetusigamba nti olunyankole nali sirwagala nayimbanga ne Palm Awards nenzifuna mu lulimi lwewaffe naye nali zifunangako show egamba nti jangu kuweyo emitwalo 2 ebiseera gali mangi 5 nga show yewaffe nga yambalala n'essaawa yakakati oluyimba hit olubeera ewaffe olwefaananyirizako zino ez'eddiini tojja kuwulira oluyimba olwefaananyirizako pomini nga lufuuse hitbalala tekiriiyo kindabikira nga bagamba nti oba omuntu ali embalala manyire mu mbalala abanga ali Kampala naye akakumi emabega munsonyiwe kubanga bw'owulira music wewaffe n'abayimbi abamanyi bye bayimba nubaba bayimba bulungi n'otranslatinga message mu lulimi omuntu waawano lwategeera terisobola kubeera hiitwa serious era oluyimba lwenawa respect yali tindaatiine ebiseera bye promotion yalinga etya promotion ya strict etambuza kasidi kawo omuntu akopeko kyekyo kajje ku kajje radio zaali nyingi naye nga basooka kumanya ani ayimbye kubanga bali abasatu bebeku nani nga bakiteekako ekikomera oli Mickey Wine muganda wa yawo tujakkalaba olieka 7 muganda wa kyali kizibu nti kati nti John Black ajja napostinga akayimba nekafuuka hit tebyali weefu naye nga abewaffe bo tebaappreciatinga talent yewaabwe oyingira kilabu n'oluyimba oproducingide Kampala olulimi lwewammwe DJ talukuba akuba kamiliyoni 80% usanga Luganda 10% usanga Luzungu 2% ezewaffe oba olw'okuba abantu abacyakalirayo si beeyo bambala si beeyo abasinga baba beeyo ate kiwogera na Luganda oli serious nga beeyo bwe batuuka mu kucyakala basanga boogera Luganda era ekyasooka okunyingiza Olunyankole nga Oluganda sinalukwata bulungi kati neŋŋamba engeri gyemanyimu Olunyankole ennyo kansooke mbakube nga nsinziira wano e Kampala era nabakuba ennyimba bazimanyi era bagamba mwana wewale nnyo wakati era ekyesongolo nekirungi naye nga sente tewali twogere ku birungi byofunye ng'okubye musege nafuna emikwano mingi nenfuna abagagga bangi buli stage gye navaako ekitono nnyo butripu bubiri obw'omusenyu oli serious ekitono nnyo wabiseera bye wali ozimba
bwe nafuna ssente okuyimba bw'okuba akayimba sijja kulimba nti nagenda mu studio nga ngenze kukola hit. Nagenda mu studio okukola oluyimba olulungi, oluyimba abantu ne balwagala. Kati oluyimba ate kyenali sisuubira nti lusobola kumpa ssente kubanga nayagala nali nsanyusa omubiri gwange n'endowooza mbere nti nange enyimbyeyo. Kati ate tebatandika okumpa ssente. Oyampa ebitano neŋŋamba asiime n'omala ow'olukumi ow'ettaano. Kati ate nyinza okulaba nga bampa n'emitwalo egisukka 3 ku luyimba olwo. Nakozesa emitwalo 15. Vidiyo yali ya kumpi emitwalo nga 7. Ngamba omugezi ssente zino nziziika wano n'okuŋŋaanya aploti kuŋŋaanya. Ebiseera bye wali obeerawa? Nabeeranga yo ku Entebbe Road Najja Nankumbi. Mwabeerangawo ne ba King Michael? King Michael yali ku siteera, nange nali ku siteera nga okushooters benasula. Ebiseera ebyo mwatambulanga mutya? Nze nalina mukko nasooka kugula kipiki kino ekinene ekikunama nga nkopa ragadi. Kati ate nakoleranga musajja ono muganda wa Mayombo yalina mukko nga tuli mu masimu bamuyita Raboni. Kati ngula kikunama malugula kikunama ebiseera ebbanga ngula serika ebikula amataala ngimanye. Kati mwe twatambuliranga ebiseera ebisinga. Olwo ng'oli naani? Nayagalanga nnyo emikwano bano abaakupanga nnyo zihiti bakamiliyoni. Bukenzo bo bajjanga wange kubanga nalinamu ku ttooke. Miki Wine, Bawizo, Babuuni nga bakyali bakanaabe ba Museveni, bakanaabe ba Kamiliyoni. Ono Mugenzi Radio. Kati Kamiliyoni bangamba nti ennyimba zeekubira nenfuna ka Fruit Loops nenyiga Fruit Loops. Ti ndigida demo yali yange. Ndigida ya Ragadi. Olwo oliwa? Olwo nga ndi wange Najja Nankumbi. Ragadi yajjewo? Yansanga mu studio ewa gundi wa Tabula. Tabula yaliwo ebiseera ebyo? Tabula yali mu BK Studios awo Najja Nankumbi era nga ku masannyalaze munda awo. Kati awo walinga okola kino Tabula kati nga bw'omanyi naye sina producer mala gwemanyi nga ndaba abayimbi abanene ba Abdulmurasi batuukira awo baani nga mbeera awo. Kati ate ekyandetera obuzibu obutakwatayo mangu bampa enamba y'omusajja Steve Jean nga kuba sente nali nzina ezisoba studio ye yali aseera ebiseera yali everyone wakisaagenda nayo bwe namukubira nga simanyi nti bambi omusajja ananaagira. Kati bwe yayogera nange nendoza neeragiddeko ebyaddala nensobola okugenda ewa Tabula ate nga si yali style yange. Tabula yabeeranga ne bakadongo kamu simanyi abakolanga ku CBS abo baani bonna ba Abdulmurasi. Kati nga kiba kizibu okukuba ekintu kyenjagala ate nga naye kenyini simanyi production naye nga mutwe mba mpulira njagala kino weekiti ate yenge yamanyidde nti kadongo kamu gwa producing obulungi. Naye nkubeza ennyimba zonna ez'Olunyankole nezampeesa award Tabula yazikuba ez'Olunyankole ezo. Awo wali tonagenda wa Don Bala? Ebbanga ddene mabega. Okay. Kati Ragadi musisinkanira awo ku studio? Ragadi namulabanga naye nga omutuukako. Ragadi yali nga mugaga nnyo ng'erinnya ayina babongane baka Miliyoni naye nga nfaayo kulaba nti bwe bali nange mbeerewo bamanyiza maaso bwe bati. Wakusanga ku studio wamugamba kankubira engoma oba? Already nali njina mu kalaptop kange. Kati nenteeka ku mubuufa nawulira ekidigida nagamba litatulali nawa Tabula ne bongereza okwo nensigala nga ndi musanyufu. Nawe atiliso olina kyozimbye ku Ragadi? Oba lwakuba Tabula ono yali tasobola bikuba ebintu ebyo so yafuna entandikwa nazimbira kati awo simanyi oba Ragadi yakimanya nti kaali kange
kati nawe njagala wano ozijukizeemu osonda ssente okubye musege osonda ssente osonda ssente zizimba ennyumba wali amaze okugula poloti wedde wali tonaba obazi ssente era ze wali osonda olwedde nalina ssente naye nga nalibadde nali nagula dda poloti naye nga njagala nnyo poloti eriko ekyapa kati nga simanyi nti ettaka lya kabaka nalyo libakwalaali nandibadde kati mumugaganye ennyo kati nga bomanya abewaffe nga ndaba bonna togula poloti nga teriiko gundi nga teriiko kyapa gamba kati kyekyannemesa kati ate newabawo mukwano gwange ajja n'afunamu obuzibu awo najja n'aŋŋamba ninamu obuzibu nkola ssente mugaba mwana sisobola kunya kyonguza weyandaga nga tewenkulidde kyamani nga mumanyi bona nga mumanyi natuuka nsasula busasuzi awo zananga nga ku mopetrol kkubo ku main ebiseera bye wali wakyali nga tewali bantu nnyo tewali bantu bikajjo nagwirawo nentandika okuteekaawo musege enyumba yonna ejjudde musege ezange zasigala kugundi mu banka ezawano ekirowoozo ekyo kubanga abayimbi abasinga ebiseera ebyo bagulanga amamotoka ngaekifaananyi tukiraba abagagga bakagula nti kyeri kiriyo omukisa gwe nafuna nti nasooka nali nkola nagenda okukuba olima olwo ngaoledde nkola kati ng'amanyi sente kyeki naye kati twagendanga n'omuyimbi omu netufuneemu kitundu wena muvuga motoka nagamba nze ngenze mu bondi n'omubuuza kolaki twongerako ssente bambe ennungi motoka ngaebyo nze nosigala serikali wamala nayo bbanga ki amala naye emyaka 2 bwegyaggwako nengula RAV4 mpya RAV4 eyo nagigula sewakuba nti naye njagala motoka ekisooka mbere nenamba plate mpya motoka mpya naye sente zenalina zalisobola kugula RAV4 nga 5 naye neŋŋamba kano kasobola kutundibwa nga bwenkavuga bbanga ki era nakapimpinga bulungi after 4 years ne bakampamu sente zezisinga zinakagula nga ye business nyayo otherwise nalibadde ngula zino ziribwatuka zi VX nalabanga bali bagula nenga kansooke mayirize kubanga nekirala ekyandeetera okubeera nga nzimba mu bwangu malwawo kaawo najja nankumbira nlodi nimuwa emyezi 2 tiyampa risiiti naga gweoluddewo wano kale bwe yatuuka naga ateko risiiti zange sikulabamu kitegeera tompanga mugamba naga nkujjukira olinga eyampa naye risiiti sigiraba nkutawanya nviira neŋŋamba kyakona asindika message nina okuzimba kituufu enkeera nagenda roofings nempima amabaati ngasuula awo tandika omusingi nasooka okumanya nti naali munyiivu nnyo nasooka kuzimba akayumba kenyini nga kenali nsula mu hafu double room nensulamu eyo nga bwenzimba main ne double rooms endala awo nembeera nga omutima gutere njagala kati awo ofunye ewuwo natutunuulire wali obeera wekka olwedde ngaopangisa bagamba ewammwe embalala ebyana ebirungi gye bisibuka oli serebu okubye musege olina ku ssente olina erinnya esente ozifuna olwedde mu kuyimba erinnya kusejja abaana bakubira enduulu abakazi bano kyali kintu kyo oba walina omukazi baira time nekyalo ekyanyamba ennyo kubeera nti wenagenda oyo omukyala nagambye nti yayi lubuto agenda okufuna musege kwatayo mumanye nti lukutteyo ngaomwana yazaalibadde era nga wandooza mwaka nga gumu kubanga era ne ku vidiyo mwana waali namuteeka wagulu wa gundi wagulu wa motoka kati nga sisobola kusula wabweru ngaabayimbi abalala nga saawa ekinene nnyo 9 balina okudda ewaka nga bwe nandibadde nja kukwana nga sisobola kikola nnyo ngaabalala nga kinkugira nnyo balina okugukye nga wakiri ntuuse waka ate nga nawano nina okutuukawo kitegeeza omukyala kyaliyo awo omukyala twakyankalanamu awo wayise emyaka 2 kati tukuza abaana yali wabweru abaana bameka tulina babiri
abakyala tebakwetaniranga wanjisebo baali bangi ng'okikola bakuwa basobola kufuuwa $5,000 naye nga hafu y'obupapula bw'olukumi numbers kati onookola otya nga buli kapapula kaliko enamba bampitanga ne looya waabwe balumirirwa atambuza obubaka bwabwe message yali si nnungi naye nga bwomanyi abakazi bangi bavuma emisege namala nenkiraba nti nowakaliyo ndioba omulaba mubi ayambadde ku stage guba mulimu nalowooza nga wakaliyoka oyo omuwala bwali omulungi bava ku stage ngeri gyayambadde bwati abamwanga okufuna naye nga guba mulimu balina n'abaana n'abasajja ewaabwe naye nga akulaga nti dansa ate dansa talina kuba mu gomesi kituufu kati nze abasinga twabirabanga mu ngeri ndala kati tekitegeeza nti omulabe ku stage yeyambudde ali mu kapale ka munda n'olowooza nti akapale kangu okugjamu waliwo oyogedde wano nti mu bizinesi zo walinnyanga n'ogenda simanyi oba okyalinnye ogenda n'osuubula n'odda manyi mazima kana katogenda oba ogenze kukola ki bangenze suubira spare w'amasimu oba ogenze ewa ebiseera ebisinga Dubai experience njagala kumanya olunaku lwasooka okulinnya ennyonyi olunaku nasooka okulinnya ennyonyi akasikaina wenasooka okulinnya ennyonyi nali 2000 nzijukira bungi kweri nasooka okulinnya enyonyi yali 2000 negundi ezisinga zaggwako dda bannange ng'otambudde asinga Dubai 2003 23 time waliwo kanizijukire waliwo radio emu bagiyita monitor FM kati KFM naye ng'omuziki nkuba munyankole nga teri amanyi wamusiki wabona mu 2000 waliwo ekigendererwa kyali ki ekyenyonyi kati waliwo omusajja oyo gwengambe muganda wa mayombo yali mugagga nnyo mwami lwaboni David yali mugagga nnyo ng'ebiseera ebisinga bizinesi tukola nnyo nali mukolera kati nemuwa amaanyi gange gonna n'obwesigwa bwonna twali olunaku lumu nampa passport n'agamba enkyogenda Dubai ngamba oba ategeeza ki sibanga amubbye ng'ayagala kunsiba n'agamba enkyogenda Dubai muganda ntandikirawo n'agamba nja kuwerekera ku airport ojja kusanga eri bakulinze kyoba okola following abakoze eki abavudde mu nnyonyi kyebakola kyokola nagenda bwentyo mpaka we natuuka eri nensanga akapande kaliko rasta nentuula butuuzi mu motoka nebanambuza namalayo wiiki simumanyi naye nga tamumanyi twesanga Kampala era kati alinga muganda wa experience yali eti eri tolinyanko nyonyi otuuse eri bantu bali boogera ki bwameetinga eri boogera luzungu broken okwanguyiza abeeri naye nga experience esingira ddala awo ndowooza we najja omutima ogweyongera okukola ekisooka mu bayimbi oba bapukaming nali mugagga webale nga bakamini bansinga nnyo kati nzuuno ninnya ennyonyi bwe yayambuka bweti nga sente zenina sizange naye nga wano ninawo nga 2000 ezange sente zenina nga ndaba nnyingi mitwalo 2 gye nagenda nayo mumusuubuliremu ezaki eza dola ezange zaali 2000 eza dola ez'omugaga giri mitwalo 2 nenyambuka waggulu sente nnyingi mwebyo ebiseera ebyo dola yali 18 oba kati bwe nayambuka mu bbanga awo abaali wansi nabalabanga bafala kati nentandika okonsalvetinga ku bano bentudde nabo ndi ku level ki kingamba omutima gwe ne guŋŋamba bakusinga bano ne baŋŋamba bakusinga kubanga sente zolina sizizo omutima gwe gwaŋŋamba awo nentandika okwebeerera wagendera mu level ki nagenda mu economy eya bulijjo ababizinesi bwe bagenda kubanga teri businessman asuubira Dubai China agenda mu first class aba yonoona sente ziba zonoonera tuuka mu bbanga nentandika okulaba ennyonyi njitidde ndaba abantu beebase
ekisawo kya ssente abikula n'okiraba naye ng'ezizo ziri mu sokisi. Awo nentandika okuyiga mind neyiga nti bali bagagga ne bwe zigenda wasi bali yenda balina baka. Kati bwe ndesi wansi nendabira ddala ate bwe bayita bafala kitegeeza bafu nnyo wakati nze ndi n'abagagga. Nagenda omusajja omu gwe nateekako amaaso nga bwe watambulira ngenda naye ndeme okubula. Bwe yayita munaako ne bamukoonamu ne tufuluma nemugulako omukwano era waawona ku Room Street. Twatuuka mu gundi mu Dubai bagamba Uganda basula ne Uganda mwekka bale temwemanyi temusobola kwebba. Esente z'omugagga zendateeka amaaso omusajja yambikubira ekisawo nga kijjudde $, nenzikakana ezange nenzijjayo nenziteeka awo nange. N'angamba tugende nange ndi mu masimu yali Giant Eagle. Twatuuka mu masimu Giant Eagle yalina ssente nnyingi twasanga Abanigeria nga tebamumanyi mu ssente nga mwavu muzibu. Kati gwe ngolinga ali ne pocket money. Owira wenvudde mbasinga ntuuse mu bantu abasinga nze emirundi ne basinga ne boss wange ne tutuuka ba Giant Eagle abalina ne tutuuka ku oli Abanigeria abalina ebisawo bingi abagamba bateekayo ssente kwata list ye n'agenda. Kati nembavaako nentandika okutunulira oyo omwana gwensinga emyaka bagwe twenkana atusolooza bwati awo nyini bizinesi gwe mugenzi okuulako. Nemanya nti tuli baavu nnyo. Kyansigalamu ne Dubai nalinja kuloba nnyo naye nensigala ngamba nakikola ntya okubeera ngaawo nkufuna. Kati ate nga nalibadde nsobola kikola oba nengezaako naye nga ate omusajja yandiita mu bizinesi wuyambudde Dubai nga sisobola kumala gamutolokako kubanga ndaze eki. Ekyanjigirizaamu nagamba omusajja ono byantumye sijja bigula. Yantumye ebintu bingi ne visitors mpanyinga sijja bigula naye ate sijja mukko. Nenjiyanga nze byengenda okutuuka Uganda ntunde afune ssente. Tandika okuleeta obusawo obwaka manyi kuleeta obusimu obweweseemu obusaidinga namugamba sikubbye risiiti ziizo naye mba chance ogeze ku bizinesi mwezi gumu twakola $5,000 mu hafu ya ssente zinagenda nazo $1,000. oli serious? Yagenda yaddayo naleeta konteina ate ye mugagga muzibu akyali mu ebyo amasomo ate yagavamu kati agenda China aleeta buno bw'abakazi era mugagga nabo buliko ssente. Buno ebyo ebintu njagala tuwemu ekifaananyi tugambe nti essimu kati nga eno gambe nga essimu nga Tecno C8 Tecno C8 eri eyinza kubanga ku mmeka? Ate ekyewunyisa amasimu tebafunako nnyo eri kati essimu average baya $10,000 eri eza Uganda ojja gisanga wano ng'eri nga mu 13 oba 14. Abasuubuza abala $1,000 gwa musolo n'abala $1,000 transport n'ebyokulya n'ebirala nafunawo $1,000 amagoba. Kati bw'oba otunda kingi ofuna nnyo. Kyova abantu abali mu buveera ng'eyo wansi abali mu buswiti batusinga nnyo ssente yafe ab'omu masimu kubanga essimu emu ng'eno bw'ojja gijjayo miliyoni ng'emu osaye ng'ogitundemu emu 6 emu 8. Kati abantu abasuula obuntu obutinnyo obungi obwo balina ssente naye ate kati nga sweet tugeze nga kasweet kano kabobogamu tosobola kukabala kuba bapaakinga ne bagamba dira mu weziti sobola kusanga dira mu nga 10 wano za mmeka 10? Mutwalo nga dira mu emu ya 10 kati mutwalo nga 10 kati wojja wano kaba katonda nga mmeka? Akwongeramu katono ate kisinzira olwokuba ndi butambula nnyo obukuba ndi butambula nnyo. Kati ffe twamejalinga mu busawo bukyaja bino byolaba abatembi bazunga bwe bati birimu ssente oba fake oba ki kasita gw'oleeta n'otunda bwe kafa n'addamu n'agula ebizinesi. Kati ng'omuntu asobulira mu container okujja transit eri etya? Transit container ate eba nungi naye nga nze ebiseera ebisinga mpita ku nyonyi ng'egyembeera nti siina luggage y'amaanyi ate n'essente zensuuza size ziri $10,000 kati mpita ku nyonyi awo naye ng'eri oba olina ssente nyingi ssente ze ziri nyingi kusinga wano. Okay, oli wano onyinitiza music
okoze ennyimba endala otadde oluyimba lwoziza ku musege awo waliwo bayimbi ki wali kati wolaba nti kati bano twenkana amaanyi? Naali njagala nnyo okujjayo Truman gye yali. Okay. Yakanga yo Truman kalama reggaeton nempulira nga reggaeton tebayi intro teyina kubanga ya raga nga kinyiiza naye ng'oli venture man weyengera ku stage naga mbako bile muziki nga mugamba nti bonga nga ye reggaeton kwenja nyini nga mpulira mwegomba naye nga ate tebamulabawo omusajja mulala yanyimbiranga ebirungi ebyensi byenjagala ennyo Master Parrot yakubanga beat nga beat ze nnungi nga kalaboozi ke kagendera ku beat zawakubye ennyimba zidduka Abannayuganda baagala kidigida ate nga aflowinga bulungi era yafuuka mukwano gwenva yakuba muliro era bwe wenfuna show mugamba jangu oyimbe kati ekyamalamu amaanyi ate nawe mbadde njagala okuwulira naali njagala nnyo Parrot nga ndaba bwenyina okubeeranga nowemba sifunye sente naye nga yafuuka moddowo ng'akwegombesa by the time natuuka mu kiseera n'agamba oli wakabi mpulira nkwegomba nga yabiŋŋamba ngate yegomba ngamba music nga simwangu bewegomba ate bebakwegomba ngamba music nga simwangu Master Parrot n'agamba oli wakabi biki yangambira eyo nga tuli mu hoteri Embaale awo gwali mututte mayimba yo nemugamba waliwo omusajja ayimba tamanyi nga njagala Parrot ajje naye ayimbe kale ate bwe namala okuyimba Tororo nenzija mpitira awo mulabeko musanga mu hoteri n'agamba kwegomba oyimba bulungi biki nenzirawo maamaanyi nengamba kitegeeza ndi w'amaanyi naye nga nyimbira bulungi Parrot. Kivulu ki kyewali olinnyeeko n'okakasa amaanyi ga musical? Okuggyako ebyewabweru kuba byose bibala tuyimbira mu bubbaala abasinga abato baba bamanyi bakuba bivulu. Olinnya n'ogende bweru n'oyimba? Lwakuba nti kale sitampu ezirimu tezisobola kulaga nti wano wagendanga muyindi naye nga China Dubai wa bulijjo. Serious? Then ekivulu kyemmanyi nti nali nkubye kyekiri ekya miliyoni emu kiwa respect nnyo sente nyingi twazifuna mu bivulu ebyaddaka awo kuba nali maze okumanyira sente naye kiri nali nakava Dubai nga nesaza obwambalo jakukola akavidiyo ako era Lexus Kalema yali ayagala nnyo ennyimba zange yankwata vidiyo nga ndi ku stage mu kisaawe wansa mu kisaawe kino hamu kyakola kati nakivubo nenkuba ekisaawe nagenda ngenze Ricky yankolera Megamix awo nga bagamba yimba kamu naye manyi siri ku program ya kuyimba nenkola Megamix nyimba zange mpya ninga bazimanyi naye nga nina okusooka mu stage kasaba sinegamba nga million already bakimbadde eri wano tunula wali nga waliwo DJ Kasipati nga tasobola kuŋŋamba vaayo lekera awo saidi eno wayoshi nga bonna bakyali bange nenkuba abantu nembayingira nembuka nengwayo nokwe banzija mu nsawo sibujjukira esente tebazitwala banga nalinamu obucolocolo bwe butyo bulingi saasigaza naye navayo nga kasita nabakaamaanyi mangi neŋŋamba awo wentuuse nokweyongerayo ddala awo nempozi full time lava nendifulumya twakoowa nendifulumya nendeeta wegenda okukomenkeza na Uganda nga bomanyi omulala aleeta kayimba ate buli omu tajja kubeera nga ali ku misege oba nkwagala munange oba mukomukobu dakiika ebipya bijja ati ebipya bwe bijja otandika kukola booti music atandise kuleeta ntono bizinesi atandise kukendeera nkoze ntya nalina okusooka n'ogamba tereere music andereere mu kuyimba gundi kubanga abakola ku mativi abasinga ayita omunalaba juzi nga bagamba bali babuuza muyimbi ki buwabula waddawa bano abasipaaka buwagwa babanga abagamba bw'oba muyimbi olina okuyimba webawe naye nga bapresenta bo benyini baba bakimanyi nti music omuntu afunamu bwati ne bwati ne bwati si buli alina hit nti alina sente. Oli serious? Baavu. Oli serious? Baavu.
omuntu kati sengwe manyi nti alina sente bantu banga n'oluyimba omanyi lumu yani ekikokota mpeko muganda wa Banjo Man omumanyiko kicho lwaki ogamba yalina sente nze mutya wa Banjo kyali wange ebyaddala naye oba olwakuba gwe kyaliwo si kyali just kyakulaga kyalinawo alina ennyumba ezisuka mu 10 nga za mitwalo 10. Oli serious? Alina kalina 2. Oli serious? Nga zize ya investinga mu property gundi housing mazimba akateekawo mbeera ya ghetto omuntu wa wansi wa mitwalo 10 bwemugambye yalina sente ezisobola okusasula emitwalo 10 emirundi 10 ziba sente beka emitwalo 10 si miliyoni nga 10 miliyoni 10 buli mwezi miliyoni 10 ezo minimum sokete kuzikalina eziriko betting eziriko hardwares kati bw'ojja ku TV ngezo TV z'emanga bagamba Banjo bagwamu jizi bali bamubuuza n'ababuuza waliyo omuyimbi alina ekizimbe ku street hama yayimba luyimba ki nga si muyimbi nange neŋŋamba bwowulira kyaliwo nga yagamba ate nga oluusi tasobola kubigamba oddamu n'ogamba kati mbadde manyi nina kumbe sirina niweyongera okukola obulamu bwo obadde musajja mukozi nnyo bw'owulyanga omuntu ng'agamba nti abo music yabalema era tebalina kyebatugamba mu industry nga gwe okimanyi music olina okubamu ng'oli mukozi omuli endowooza y'omuntu oyo oba omufuna otya abamwavu nnyo omanyi obwavu si kufuna sente yes saawa eno okumanya ekigenda okubaawo mu myaka 3 mu maaso bwe bugagga bwe nasoma akatabo ka hamu bwe ndabira ku Banjo kuba sijja kwogera balala besimanyi abagagga mbamanyi abamusinga sente naye ekyokulabirako tankyazanga nandaga bintu ebyo wabula apostinga bintu ebyo so akukeera nkya nenzigyewo nempostinga ennyumba yo mba mbiraba ku Facebook kati ate nali manyi nina ntandika okupostinga nange kumbe nga basajja balina singa balina nga batusinga nnyo myaka neki naye bwoba wengana emyaka oluusi ng'alina obeera kuwola nogamba kabisooke bigire nangekanzikakane kubanga abalina abansinga gye bali buzibu ki industry ya Uganda bwerina eya music tamanya kyakukola Uganda music tetumanyi kyakukola ojja kuyamba waliwo Uganda Music simanya association ojja kuyamba waliwo simanyi ate ekya simanyi wuma simanyi ojja kuyamba waliwo kino mu kino kipya kati Safi Gombe yakikulira nga ate Joffrey tayina kiki nga ate Western waliyo abalala ki ekiyinza okutereeza mu industry bw'oba olaba fenyini abayimbi fenyini tulina okukonvinsinga abantu ne baagala nnyo music ow'omulamwa si kuyimirira wali n'ogamba n'oyimba ebintu ebitategeereka kuba kati omuntu bw'ayimba ono master gundi yayimba the teacher ekyo bye yayimba embo netwaza omuntu wabweru ayimbe embo kati entegeera yaffe oba ogiraba ave Uganda alinye n'enyonyi olwokuba abatuyita olwokuba nti eno kabaka kutte Vice Uganda baba banyumira baagala kulaba amagezi gaffe ki batugambye ne Fresh Daddy agenda anti kati ebyo teri agaana muntu kukola kyayagala kubanga talenti boga nti nina talenti mu kuyimba osobola kubanga olina talenti mu kuwemula naye nga oyimba owemula kati wewali obuzibu teri tteeka likugira nti gwawemula teba talenti kubanga abo bana following abantu oba olina abanyumirwa byokola ebbanga lyomaze mu industry liri bbanga kikati kati kutandika kuva natandika okuyimba ne mu Lunyankole tuli myaka nga 10 oba na 10 tugenderaawo
Nnyimba ki z'owulidde nga zawano zikoleddwa Munnayuganda oba omuyimbi akyaliko oba yalekerawo okuyimba ng'ogamba naye oluyimba olwo lwankyusa nnyo mindset? Mbadde sikusuubira ku kimbuuzi naye nagenda ku Lido Beach nga DJ Michael Kyali wange yali DJ bamuwa instrument yalimba Jamila instrument yatandika natuula wansi mpulirize nga teri mulala ng'amanyi teri mulala asookola ekyo nga Chameleone yamala instrument nakuba oluyimba lwennyini Jamila nga Oluswayiri oluyimba lwanjagaza n'okuyiga Oluswayiri era amanyiimu kati kusinga luli banaye musajja yakuba oluyimba olwo teruuswa kubeera nga ndi lwerabira n'akola vidiyo ng'eri very simple mukyalo ng'ayambadde bw'atyo kanzu nga bwe nawuliranga nti Tanzania bamuyita nga mpulira nga nze Uganda nye exportinze material gende batulabi nga kyakulabirako Jamila oluyimba lulungi ne kati noba owulira production y'emyaka 14 nakati saawa eno yaluvuganya tinga bona okuba kati oluyimba Musege nabemba sirimu n'okuba instrument obuzito bweriko owulira nga nezino eziriko obugundi zakuba ono Enobits owulira nga emigere maturity mukuba mukusuna keyboard baproducer kiba okoze nabo baba olabye mu Uganda bakoze nyimba naye banga sizizo bosobola okuconsideringa nga ba music genius ne mutwalo nga basatu baba babiri baba batano balamu yabasukkako oyo sijja mumwogerako siba kuba nti yankubira ne acha producing ali mu studio Copenhagen kati akola mu church ya taata we ali Germany era musindikira audio musindikira maloboozi namusindikira naga mixing nakuba mu beat nakomyawo mastering la meka Petege agamba oba ina kasente kasindike family yange eno bwe bati nze ndi mukola naye nga abaliko oba babaddewo naye nga talinawo hiti naye nga Pademan yakubanga nnyo ennyimba nga mpulira kyakubye kyakabi naye kati saawa eno Daddy Andre alina omukono mulungi Daddy Andre alina mukono mulungi guli modern takulawudinga nyimba zina bidongo bingi kati ate bw'owuliriza ono Enobits alalikanga muvubuka naye bw'owuliriza enkuba gyakuba osobola bw'oba tomumanyi mu feesi osobola kulowooza nti alina emyaka nga 5 ali mukulumu bw'oba owulira lyakoze sound eri mature to the level of those Jamaicans of that time because buli luyimba lwafulumya mbanga agambye akoperu kati nga bw'owulira tingalingali Tanzania bwe mpulira kagoma awulira mpulira tingalingali Tanzania naye nga akuba bulungi nnyo waliwo omulala ate ansingira oba bamuyita Richie producer Richie ali kusala amaloli mulokole oli tabu Richie mumanyi yakolerako agisineko oluyimba yoyo yakola Kampala nyuma kiro oba oluyimba alina ennyimba nyingi era nange waliwo abaana abajja basanga wano kompyuta balowooza ndi promota wasanga ndi muyimba agamba mbuulira gyotwala ennyimba nga mutwala wabalaagi baani bonna kati nempuliriza munangamba eyo Rich nengendayo Rich akuba bulungi ebyaddala ate abayimbi ki boconsideringa nga balegend nga bakyaliwo nga sibagenzi nga bakyaliwo naye nga baconsideringa nga balegend nga bakyaliwo Chameleone tasobola kubavaamu ekya Chameleone nja kisaako essira oluyimba olwasooka omuleeta lwali teruwemula Mamma Mia atandise kwagala kuwemula nti kwati ennaku zino kuteekamu kagundi akalinga akagamba ku mulembe okusigala yakuba ennyimba zonna ezifuuka hiti nga tawemula oli mutuufu nakuba ennyimba mu nnimi zetutamanyi ffe Bannayuganda Oluswayiri nga z'amaanyi nga tuziyimba naye ngaolusi tomanyi kyayimba abasinga bonna bazze nafuntula ennyimba ez'entalo ezaki tubamanyire gwempita legend
abalala bwe bali nga ababandi besta following kubanga omuntu nga Jofeta yabanga asobodde okukwatirira bwati kiba kyamaanyi. Then Juliana ye tolina kyomugamba. Juliana kuvayo nabikoowa nga sinaba na kutandika kugira kuyimba namumanyira ku nabikoowa mpaka saawa eno lwe bwaba aleeta oluyimba nsooka kumanya nti sooka kuwulira engeri gyayimbyemu nemanya nti ani akubye nemanya atagetinze audience efaanana etya era oluyimba lwagirana lwowulira n'ogamba nti atalina lonki nakivubo era Kamina ali very strict akuba luyimba n'omanya nti eno lonki agenda giteeka eno oba gundi obagoberera. Njagala nga tugenda omaliriza njagala kumanya olunaku lwe wali owulidde oluyimba lw'oku radio nga wali tokisuubira. Naluwira ku Dembe FM nga serututteeyo. Luyimba ki? Musege. Nenduwira ku Dembe FM nga serututteeyo. Dembe FM yalina kasero awo. Bannaayi omanya okuyita abantu mujje muwulire nagamba twaleereyo Michael. Twaleereyo Michael kati ate bwe natuuka ewaka mu wiiki eyo yennyini tyako NTV kayimbako olunaku MTN sponsored Song of the Day. Musege nagamba moment yali yakyaliko simanyi nyingi engeri gyetuva eno nga tukooyeemu tutuukako oluusi nnya jamu ogenda kuteeka ku TV endala Song of the Day. Abali boogera nnyo ngabo ng'obukyalakyala obuli bwali tebuliiwo ebiseera ebyo naye ng'ogenda kuwulira akayimbako tukayeyo ku TV. Song of the Day yali yattabu saawa eyo nga buli omu alinze emmere ali kuddako mawulire bagegaggwanga nga gagenda tandika bwe gati abantu bagamba ssente wazijjeewa anti twali tumanya MTN we sponsoringa Song of the Day akawogo kaba mu nsawo nange nawe nali mmanyi baalukuba nga sina kyembawadde nga sibagambye nti Song of gwabanyumira bunyuma bo balondanga nyimba zenyuma I think nengenda ku NTV nendaba gaayo yateekayo ennyimba nagamba yegwe nemugamba yegenda ku TV ng'oba muwanvu nengayenze nagawolyesenga kiri nemugamba gezesa olabe full time lava nagamba ndiyita naawe naga naye ka video kabuzeemu nengamba yensawo. Toyanzege bw'olaba abayimbi abaliko oyinza bawa magezi ki abaliko abalina ennyimba ezakabi n'abaliko nga ennyimba si zakabi naye nga kwe bali tulina bangi abayimbi abaliko bangi naye kati omuyimbi aliko kati saawa eno ayingidde okuyimba n'afuna ssente entono nnyo zabadde tafuna olusinga tabadde tafunira ddala naye nga asobola okufunayo emitwalo 40 abamuzibu okuwa amagezi okuggyako ng'asoose nga talina bizinesi gyakola nga buli lunaku alaba afuna 10 abamuzibu okufuna amagezi abajja kuyita fala naye nga kinamugambye nti oluyimba oluusi oluliko kati saawa eno kyekyokulya kyenkya n'ennaku eziriddako lwogenda okufulumya tolwesigulirako kubanga bannayuganda bagenda n'ekiriwo singa aba basooka niyeetereeza ng'akyaliwo n'amanya nti oluyimba luno n'alujja mu bizinesi bw'aba afunyemu omukisa n'agenda ng'ayimba ng'abikutteyo bwati naye amagezi tosobola kugamuwa kati saawa eno bw'aba alaba nga alina shonga nnya mu maaso ezimu azigaanye aba muzibu okuwa amagezi naye nga yandibadde atakula mu ttaka awo n'asimbawo ettaffaali n'ava mu muzigo ogwo gwa $1 million bagisulamu bangi njagala n'emmotoka ne beewola bavuga zaffe ssebo zi bibbi serious bazivuga osanga oli mu bibbi naye ali mu bibbi ng'alina kayimba kati ate ekyo nekireetera bano abagenda otandika okuyimba okutunda byabo okukola vidiyo n'abazadde abamu ne balooza mu kuyimba mulimu ssente ne batunda eyo ne bateeka mu baana baabwe talenti ne bagijja ku talenti neefuuka nti balinga abagamba tosobola kupromotinga muntu atalina talenti babula talenti eyongerwako
Ye Fresh Dad gwoyogeddeko ayagala kuyimba. Okay, nga tumaliriza. Singa obadde osaba Mukama Katonda azuukizeeyo omuyimbi omu ku bagenzi yalizuukizaani? Eri Wamala. Lwaki Eri Wamala? Nalisabye babiri. Nani? Bongo Lutaaya. Kati Bongo Lutaaya nayagala nnyo oluyimba lumu. Baaliya sente Born in Africa. Baaliya sente zange ku lwaluyimba olwo. Bwe yalukuba nga nkyali muto nga situubira nti waliyo Munnayuganda asobola okuyimba bw'ati. Don't worry where you coming from. So wonderful when people meet. Kati nga ndabya nga ndowooza mu Nigeria. Kubanga ennyimba za Uganda ebiseera ebyo byali nti tuvudde wano ntuuse mu paaka ngenze mu paaka neninya mmotoka ngenda najja nankumi nenvaamu. Naye kati Bongo Lutaaya bw'owulira oluyimba olwo owulira novel namba yagisumarizinga mu dakiika 4. Webale nnyo. Kati baaliyo bitaano byange ne bagamba Munnayuganda ne bagamba mu Nigeria. Kati ate ono mulala Eri Wamala yayimbanga n'eddembe tapakuka. Kyova ennyimba zezo zijjeeyo ba Jostede. Kati waba ayimba owulira ekisa. Obubaka bukutuukako omuwa time n'omuwulira. Kwegamba baali bayimba bulungi. Kati ate olina mwaganya olwakuba nti yakubanga reggae. Naye ate ono yakikubanga mu bukakkamu bwe n'emyaka gye ng'ayimba ekyo. Ky'omuwagizi kye yali agambye ne kikunyiiza? Banyiiza nnyo. Nasalako dread. Kati lwengenda okuyimba bagamba va ku nnyimba za Rashid oli yafa. Rashid yafa? Nagendako Dubai eyo nga njagala linnya ebiseera ebyo nga bw'oba tolina ntalo olina okuyiyayo akabadi. Webale nnyo. Ninkwata emitwalo 2 nengisindika ku kyali wange yali akola mu Bukedde bano abagasaka njamwogera linnya. Nangamba tujja kuwandiikako. Emiga bwe ntuuka Dubai ngenda kwekubya kifaananyi nkikusindikire nga nina omusirikale ntudde wansi ankutte nenkisindika ekifaananyi. Kifaananyi bwe nakisindika ne kituuka kumbe Irene Namubiru kabadi ke kamu. Kati ono mu kifo ky'okusesema yagamba Rashid afudde. Irene Namubiru n'agenda n'akabadi kange bwe bamukutte n'enjagala osimanyi eyo gye yali. Irene Namubiru kali kabadi? Bakwate n'enjagawa okomewo Uganda College Japan. Mateeka ga ggwanga kyagakkiriza omuyaga ogenda bakudipotinga nga tebakusibye ekiriyo bamala kusiba etteeka ly'ensi w'olizizza bw'okwata omukazi mu Uganda tebakusibira ng'oli mu Nigeria tebakutwala Nigeria kusiba oba okutte mu Uganda enjaga baba bagikutte nayo e Dubai oba wali ogenda kutta bana Dubai bakusibire ebya kisiru naawe. Kati nze baateekako afudde abadde yeebase ku kitanda kyani ono bamuyitani omusajja eyafa ono amwerabidde erinnya yali ayimba kadomokamu Martin Yangume nti bwebadde beebase bwe bati beyavuddeko nono neyebakako kyaike natuuka ewaka ne bagamba ofudde nasooka kuba mu kyalo mubeere stede nze ndikiriya bobadi bwaffe awo namala okubasootinga ndaba abantu baddayo bajja ku geeti baddayo ngamba kiru nankubira nanga akabaduko kayisemu jako essimu nzijako essimu awo Galaxy nga yakatandika Moshi nankubira nemugamba nzija naye kiru nali amunangu yagala togenda ku radio togenda ku TV yonna. Kati abasinga ebiseera ebyo bamanyi yafa. Teekalewo bwe twafunira n'ekyo ekiboozi kyali kigamba mbu olina ekikazi kyewasanga bino byemukyakala abayimbi muli ba serebu mbu nekikusiiga siriimu ekyo emboozi bagiwulyako saakiwulira. Omwana n'atuleetera ekifaananyi nga wenna okoze bwoti. Nze sibeerangako muntu munene so sigejjangako wena nakagejja kati naye ate yaginsiiga mu biseera bya Museveni nina emyaka 10 nenyinda sipeka.
Ati story oba nakondako kali bingi bingi akabali kokufa naye so aketeekako nganze oli yakayiya ali yakayiya nali njaga bamukute n'enjaga saati omuntu bw'abuulira ndi bamukute n'enjaga alowooze nti bino byonna byenkoze bizinesi yeeyo yanjaga kwa ebiseera mu bantu manga Dubai nga sigenda kuzina sente zange naye balowooza nti zange ate oba oli ku airport eri munyonyo postinga byali bya Facebook yokka so abyekuba otuuka Dubai no postinga ndi Dubai n'abanene bennyini bagamba kayinamu wadde tekayina hiti naye kayinamu ate Musege we yajja bagamba of course ateekamu sente olumala olunaku sikyamaanyi oyo ayina naye nga nali siina ebyaddala nga ndi kumanyi ga musajja oyo Rabon. Tuyanzege olinayo baka bonna bwaga okuwa abawagizi ba music industry ya Uganda abawagizi ba music waffe mbeebaza okubeera nga batuyamba mu shows ne bajja mwebale okuwagira abayimbi abapya kituufu mwebale okuwagira abayimbi waliwo abayimbi abateefaako ne bafa oluusi nga tayinaamu ekituufu bagamba baziryanga bavubi kimpisa bubi okubeera nga ndaba kulumbe lw'omuyimbi nga bamusondera naye mwebale kubawagira kubanga bangi naye kisingira ddala mbeebazanga nti okubeera nti mwambeerawo bambeerawo nnyo era bakyambeerawo kubanga kati shows ezisinga ziba mu mayiro nga 10 n'okweyongerayo wabweru wa Kampala ezisinga tufune okujja akasente oluusi nze mbabeeramu nnyo wano mu city ku street William mbeerawo nnyo William street Room street zonna kiba kizibu omuntu okutegeka so n'ayagala osasule kuba bonna bakyali bange bakasitoma bange kati kyova yasoze ensente zaayo wabawe wakibuga nenfuna abo bakasitomers abapya n'abanjagadde ennyo ne bamperekerako naye nga mwebale ddala emusic kyaleeta nyina ennyimba nnyingi empya videos ezibulako siga nti sente teziriiwo wabula njagala timing entuufu saagala kukola bintu bingi mulundi gumu kale tuyanzege abadde Rashid Musege aze DJ Sinyabida remix ati manyi ga mugongo yabadde ku kamera okubanga ensonga zijja loud live and clear tusikana olulala profile eddako subscribinga sharinga link eyo obenga wako munono yasobola okufuna Rashid agambye obimba kwe buli obukadde bwe buli ku YouTube osobola nonyako nobanga osobola baba no promoting anobuweza ko muno mulala leeta obupya bungi nnyo mwebale nnyo mwebale